kana kasajja kana kaliwo waliwo omuntu gwe nalabye nga agenda fuga kakati ngamba nnyonnyola ku kwekalakaasa kugenda kutwala abantu bangi okwekalakaasa okujja waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. puliza genda gyeri neggulu gyeriri. Egeyena gyeri neggulu gyeriri. Ebintu bino byonna nebyo bino ebikwatagana ku nsi yaffe bisobola okukuleetera okugenda mu geyena bitya oba mu ggulu bitya mu ggulu ewaliyo abantu of course gye bali. Waliwo omusumba omu gwe nawulira ng'akola interview emu n'agamba nti eggulu terinaba kugendayo kuteekebwawo teriyaliyo nti bannabatwalayo bantu ne geyena tebanatwalayo bantu bali awo oba mu magombe. Wake up. Wagira kibi. Isapotera sen. Ekirungi mwenna mu basumba. Anti lwansonga. Abantu abasumba tulowooza nti nze Pastor Kango nze Mukama gwalina okulaga buli ebikwata ku nsi. Abasumba balowooza nti nze nzekka olwokuba ayogera nange n'ambuulira ebyambuulidde nti nze nzekka gwalina okulaga. So nga Mukama naawe Stone M atali mulokole nawe asobola okulaga obwensi. Ekyobulokole wakyesibyeko naye lokoka kubanga erokoka wobeera ng'oyita n'omulokole kinyuma nnyo n'oyita kubanga bagamba mbu yagoyita naye nkubulira empisa ze abantu bajja kunjeeya bagambe nti Stone M gw'otambula naye ate ng'ovudde ne ku ki abantu okunjeeya kubanga abantu ebyabantu byo it is nothing twabimanyiira mwogere naye ekikulu kya byonna gwe saagala naawe ofiire obwakabaka bwa ggulu. Sagala ofiire obwakabaka bwa Katonda. Nze nali mu Anglican nga ndi Protestant. Kale nyikira walokoka kati nyikira ku kiweebwa worship center eriyo kiweebwa ebyo tubireke byonna. Ekanisa yange paired witness eri saayi musumba George Akena kati kikyo ngamba. Okay. Aho nno olabika oli mulokole kati naye nyikira watandika okutegeera ebyobuziba. Olaba amafuta gava eri omusumba najja kukikuba kyeyo amafuta gava eri omusumba nga gakulukutira eri endiga kakati gwa mpuliriza oba gwali waneeno gwasobola okufuna amafuta ganeeno ag'ekika kino kyendimu kati mbona abantu ekikulu kyembaddengezaako okubagamba kyeki Katonda mungi n'ensi nnene agitikka eggwe omusumba omu bw'ati just akasumba kamuwe kati ka Pastor Kango era abasumba bangi nabo bangi naye kati gwe Katonda wakulaga gyakulaze gy'atakulaze toyogerayo. Lwaki oyogera mu ggulu gy'atakulaze? Lwaki oyogera mu genda gy'atakulaze? Katonda bwakulaga gy'akulaze gy'oba oyogera toyogera gy'atakulaze. Kati oyo tamulagangako mu ggulu tamulagangako mu geyena tekibanga nawo kati ogamba nze yandagayo yannimba kubanga nze nkakasiza ddala yandagayo yantwalayo n'andagayo kati okitegeeza teyamulagaayo alimba abantu kati ekyo kyeyakubikulyako kimala genda n'ekyo kyeyakubikulira. Don't look for the fame. Bairawo abasumba bangi nnyo wanene Uganda nga baagwa naye nga basumba banene balina n'amakanisa amanene nnyo bazimba zino ezaalagirwa bavuga motoka zino embi ezaalagirwa naye nga baagwa balina n'abakuumi naye ng'ekyabasuula kiki lwakwagala bingi femu. Kati watuuka n'abako namala okubayinga attention y'abantu ku social media kuno ku ma TV ne mu byalo gy'awangaalira kati n'atandika okunoonya kyagenda obbagamba ntakiraba nasalawo okutandika okulimba nagwa awo amagombe gaba gakusibye automatic banyabo ne basaba bampuliriza batera kulimbira muki balimbidde mu bintu bingi kati olaba abantu balimba abantu mu bintu ebyenjawulo okugeza naye ebyo bijja kosa abantu baffe ate sagala kubuuza nze kugunde bate kibayise bubi kibuuzeeko mpulire kuba kivudde mu kamwa koono tali buziba nnyo kibuuza ekintu ekyo kiyinza okugasa abalala bana abatulaba ekyagundi oli ow'okunywa omuki soda kano kabujingo Coca-Cola soda oyo yalimu olaba kati nange nnyina bagenda okutuuma amannya ga Kango erinnya lyange lyali lyagwa kamu abiri kamu abiri fire
ero tebalituuma leka sodo yalimu ki sodo talina kyeyalimu kubanga nze ndabyeko ecupa yali ya mitwalo 5 ecupa yali ya mitwalo 5 tewagamanya oba bakigula nga basapootinga mulimu omanyi nange tugenda kukola wanene essomero by the way tusaba abantu bannayuganda ayinza okuba balina omulungu bali basapootinga kati ffe twabeeranga mu kalulu mu katale kano ak'ekikatuliki n'ak'ekikristaayo nga bagamba nga mufuna ettooke ne baligula 1,000 omulundi gumu 2,000 tebakikolanga olwokuba nti balina ssente nyingi oba yali isaana ssente ezo baali baagala okusapootinga omulimu ogwo kati olaba ffe wanene tugenda kukola essomero era tuli kuba omulanga bambi ba mikwano tutandise okusonda ssente ez'ettaka twagala ettaka at least nga ettaka lyetwayagala ttaka ddene eggazi bulungi litumala okukolako puroguramu zaffe liri mu foundation yo tugenda sigala nga tujja gifunira awaayo naye awo tugenda teekawo ekkanisa essomero n'eddwaliro eddwaliro era we najjanga muneeno abasawo tugenda basasuzanga ssente zammwe ze munasondanga tugenda basasuzanga eddagala tugenda liguzanga ssente zammwe ze munasondanga libeere lya bwereere ku bantu abo batasobola kwetuukako nga lirabirira abakadde nga lirabirira abantu abazaala abakazi abazaala balina embuto abalina ki so naye kyeweeyimbyemu kinene oli ajja kubuuza nti ki kyeweesize oba gw'olinawo ki ekitandikwa ekitandika nyinawo ekigambo nti tusobola okwekwata 2 3 wogattako omutwalo nange omutwalo n'olyandaba omutwalo ogamba tuba tulina emitwalo emeka ng'etaano kakati nze nsobola okubeera empagi okulangirira okutandika singa munzikiriza ne tukitandika tusobola okukikola kati eno vidiyo yaffe ogenda ssanga eyinza okukwata 2,000 oba 3 ez'abantu kati wekwata 2,000 oba 3 ez'abantu kitegeeza ki nti singa abantu abo bampuliriza abandabye ne bampuliriza ne bayagala ebigambo bye mbagambye singa kubaako kubanga mulimu abagagga nga Mukama abawadde omukisa abantu balina ssente waliwo n'abaali bankubiddeko nampa miliyoni 3 oli omukyala gwe tugamba si mukyala yekka bangi kubanga bino ebintu bino tebizimbibwa bwereere eno ekkanisa abantu be bagizimba sinza gizimba nze sina ssente nali street boy nali nasuulibwa wali nga sina mugaso sente kisajja Katonda Mukama ampadde ssente kulwakuba mmwe kulwakuba abantu bampadde kati singa kubaako omuntu asobola okuwaayo miliyoni nga 10 kusobola okubaako omuntu asobola okuwaayo 5 kusobola okubaako omuntu asobola okuwaayo omutwalo 2,000 n'ekikumi kigenda ku mobile money kati ekyo kasita tugamba tukigenda kikola nga tuli ffenna tuba tusobola okuwaayo waliwo akantu mugenda simbula tugenda simbula actually twasimbudde dda era tugenda nateekangako tugenda sasula akalango kuno ku kyano yammwe nga kaliko tuzimbire Mukama tugenda recording akalango tugenda kalikodinga tukateekengana kuno kyano kyammwe kubanga kyano zitukozesa kabeere wali mu biwandiiko kati ffe tujja beera nga short video ngako kabeera nga kaliko bank account yaffe nga kaliko ne namba zaffe ez'essimu kosobola okudipositinga ssente ez'okugula ettaka lineeno okuzimba essomero lineeno tusobole okugasa abantu abalala jjukira abalokole bayibuli egamba nti yeffe bananyini ffeeza ne zaabu tekigenda kukomaku ffe ffekka wabula kigenda gasa abantu tugenda creatingawo emirimu n'ebintu ebyenjawulo kyegiza n'omwana wo tomanya n'omuntu we tomanya tukyaliwano kikozesa ekintu ekitono tukyaliwano tukyaliwa mu Uganda tubadde tukyali mu Uganda nga tutalika nga mbanyonyolamuko ebintu ebyenjawulo kakati nga mbanyonyola ku kwekalakaasa kugenda kutwala abantu bangi okwekalakaasa okujja luli watugamba nti ensi egula mirambo ng'ogwo teguliimu naye mutuufu okujjako ng'olina enfuuyirizi omwoyo gw'enfuuyirizi ogwo gutegeeza ogusiraani ogukwa omwoyo gw'enfuuyirizi essasi lijja kuwaba live lirikube nga nabambi tobaddeeyo tobiriimu ng'olina munjuuyo naye nga si kyekyo woba togenzeeyo ebyadda terigenda kunoonya kukuba oyinza okwesanga nga beekalakasiza wange njagala kusaba bannayuganda njagala kusaba bannayuganda
nti tugenda yingirira omwaka omuzibu actually no olaba nno bino ebintu bigenda tandika mu mwezi ogwo gutandika ogw'omwenda ogwo n'ogw'omunaana anti ogw'omwenda campaign wezigenda otandikira ddala wezigenda bazigula siza gwa 226 anti campaign zitandika gwa mwenda tulina omwezi gumu naye wadde tulina omwezi gumu olaba zatandise wano wetulaga tugenda twesorting sigenda kufa nze oli yagamba mbu wano wetulaga tugenda kufa nze siriiko kubafa naye nga waliwo abagenda okufa kati mukimanyi bana nina kyenalabye kyesinaba kutegeera kyotanaba tugambako naffe parliament egenda mwaka akato kafuge amateeka gaba ga myaka emeka agafuga mu parliament emyaka 18 kana kasajja kana kaliwo waliwo omuntu gwe nalabye nga agenda fuga kaliwo Uganda comedian country oba kituufu Uganda comedian country ni munsonyiwa ebyaddala nalabye parliament eddako ng'eriko omwana kana ki njasooka kukola research sinza kufulumya mawulire mafu kana kato bana abesimbyewo kakati nalabye eŋŋumi eri mujjukira eŋŋumi gye twayogerako egenda kubaawo eŋŋumi egenda kubaawo tonyinyonyodde bulungi nanti kaana tugenda kunyumirwa olaba eno Uganda we tuli tugenda kunyumirwa ogenda kulaba abasajja abakadde nga basimbye kaana akato ng'ate bo bakadde noba kalina idea simanyi kalina manifesto simanyi kalinga myaka emeka nze simanyi sikulimba sikamanyi bulungi naye nalabye parliament ng'erimu eŋŋumi ng'erimu n'akaana akato waliwo n'omukulu omugwe bagenda okugoba ku gufo mu parliament bagenda mugoba ku gufo kati omu kubakaki ku bakulu nno oba kuba MP ku bakulu abali mu parliament ali mu parliament muyingira mu baka kyere ate ffe tuyingirayo kati bakirina tetubabawala nga bakola mu parliament abaliwo bakirina tetubabala nga bakola abo bakirina ba parliament kakati awo agenda kugobwa kakati ekirala ani agoba kwabo ngamba agoba nyiza okumutegeera waliwo n'omulala gwe bagoba emabegako wali mabegako wali naye anaatera okugira okukola ki anaatera okukola aye tumusabire mumwedi kubanga munange oba olulimi ambandu kyamiza tomanyi lusoga gwe naawe twale nze kanze endwidi abasoga mbendiino obenda nnyo obenda ino tokiyita buli obwenzi mbagala anti kati oyinza okulowoozaamu ewalala koba njagala kubasaba musabe bamu na mwena musabe kati then njagala waliwo saddaaka ezigenda ogenda mu maaso mu Uganda saddaaka anti kati obukulembeze bugenda kyukamukko mu bitundu ebyenjawulo mu sections ez'enjawulo kati mu kukyukamukko banino bagenda saddaaka kati bana bavaawo bo tebasobola saddaaka ne basigalawo basaddaaka naye kati bo ebyabwe byaweddeyo bye basaddaaka byaweddeyo kati saddaaka awo egenda kuddamu era mujja kuwulira ku masomero agaase omuliro mujja kuwulira ku akedi egudde mugenda wulira ku accident mufiiriddemu abantu bayitirivu nnyo akedi nno zibadde zirudde okutuwaamu naye zigenda kuwaamu kubanga tugenze mu kaseera ka sacrifice kati omuntu akola atya omuntu kyalina okukola kiri kimu kwekkiira nonyika famire y'omu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu waliwo oli ajja ekirala tusabire eggwanga lyaffe tetuwebaka bwebasi omanyi nti waliwo abantu nga yitakiiranga awo n'asabirako ensi ye ng'asaba Mukama nkusaba naffe otugaggawaze Mukama naffe tuviireyo nange enviiraayo anti yasaba n'akoowa kankubuulyeko ekintu kimu bw'obeeranga ng'omaze ebbanga ddene ng'osaba essaala nga tokyusa bulamu bwo
va okusabira abantu tandika okusabira Katonda okusabira ensi yo va mu kwesabira tandika okusabira abantu sabira ensi yo nga okoze otya kati kambabulyeko ekyama ky'essaala Katonda omulungi njagala kwebaza olw'obulamu bwompadde obulamu bwotuwadde nkwebaza olw'ekitundu kyaffe nkwebaza olw'abantu bange mikwano gyange baganda bange kabaka w'abakabaka taata nkwebaza olw'abantu kulembeze baffe abatufuga nkwebaza olw'ensi yaffe kubanga erimu eddembe mukama nawe atali ddembe tukwegayidde kabaka w'abakabaka taata teekawo eddembe kati kambabuulireko omaliriza okusaba mba maliriza kugaba no I'm giving ndimu kuwa example esaala eyali badde sala entuufu omuntu enaina nga weeyagaliza nnyo wekka wekka tosobola kubaako nakyotuukako nga weesabira gobe bulungi abalala toyagala kumanya tosobola kubaako nakyotuukako olina osabira abalala olina okusabira abalala sawa awe nkusabira nti sabirako ku bantu abalala I beg you wogamba tusabire eggwanga tusabire eggwanga niwe sabira eggwanga naye nensabira omuntu omulala masabidde eggwanga oba osabidde eggwanga naye ate eggwanga limensioning Uganda baddawo ekirala let us love our country omanyi lwaki abantu badduka mu ggwanga ne bagenda bakolera ebweru abantu bonna bakolera ebweru okolera mu ggwanga America kale ebweru eggwanga Mukama yakuteekayo okubeeko n'ebintu by'ojjayo oleete eno mu nsi yaffe era batuweereza omusolo gw'amaanyi mbeegayiridde leka tugule amataka tuzimba amayumba omuzungu ku New World Order ali mu kupulaninga okutoolako ku muwendo gw'abantu naye nkubuulira nno gwaffe tegugenda kutoolekako okujjako bo okwetoolekako nga bwe baakola mu covid bo ne bamaliriza nga bwe bafuddemu ogwaffe ogwa Afirika ensi ennonde teyina gyeraga buli wabula singa kyali nga bwe babipanga mu covid-19 tebyatuuka eno ewaffe naye ekintu ekiri bwe kityo wabula ekintu kiri lwakubeera nti Katonda yatwagala kati n'olweyo ensonga eyo njagala kubasaba mwenna abampuliriza nti abali ebweru w'eggwanga tugule amataka mu Uganda tuzimbe tuleke kuba mu kisa bano bakyeruppe kubeera nga batuzimbako nga mugula ate mu America mugula simanya Canada east or west home is the best nze ebyo nno nali sibimanyi naye nali sibimanyi naye nakola ki wali tobimanyi simu nga mpulira evuma ulala kati ebyo nali sibimanyi naye mzize nga mbiyiga bwe tuba twagala okukola enkulaakulana mu nsi enkulaakulana egenda tandikira ku ffe bwe tuba nga tugenda langira revival kyekifo lamulaba abasajja bava eri mu sataniki ne balandikirira revival mu ggwanga njagala kubasaba abaganda bange bampuliriza nti let us not give devil chance leka tukozese ekyo kye tuyina tuzimbe eggwanga lyaffe Uganda lituuke ku toopu yensi endala anti deva ajja n'akozesa naffe bye tulina n'ayisaawo ebyo olaba muno mu Uganda tulinamu abantu balina ssente abasobola okubeera investor b'eggwanga nze mwendi era owulira tugenda ku investing tugenda kukola ekyaki egundi eddwaliro n'essomero tuba tugasiza eggwanga yes ate tukikoze babiri kino ekintu tukikoze babiri kati njagala kusaba ne bannayuganda abalala mwenna abampuliriza nti leka twegattegate tukikole fembi gyonna gyogenda gyova ne gyodda baganda bange bampuliriza ogenda maliriza nga endi kufa ogenda kumaliriza gyonna gyova ne gyodda ogenda kumaliriza nga okomyewo eggwanga Uganda ng'okomyewo wano n'ofiira eyo era bajja kwetika okomyewo naye kakati njagala kusaba nti teekako foundation mu ggwanga lyaffe tukule twagala n'okusaba gavumenti wekiba kisoboka ekkiriza abantu abasobola okulima enguudo zaabwe okutuuka mu maka gaabwe balima enguudo zaabwe mpozi tebakkiriza bantu ba bulijjo okulima enguudo zaabwe ba MP bamunoonya ki mu parliament mu bigambi ogere ku nsonga eyo batuteeseza tuyina obusobozi bayirawe kati olaba nga nze Pastor Kango ne church yaffe tusobola okwekwata ku mukko obukadde bwaffe ne bwanga buubwo ne tulima okuva wano mpaka wali wansi waliwo wansi oba olaba okulinnyawo wansi awo owalaba tetuvuddeeko olwaleero so nga tusobola okukwata sente zaffe ne tulinnyawo ne tulimawo ne tukolawo nze kale kirowoozo kyange nga nze omuntu era sirumbaganye gavumenti oba MP yenna naye mugezeeko kiteesaako
tulali waba n'obusobozi yokolere ekkubo akole ekkubo lye ewakaawe eridde wakawe kale gana agamaini tugeesonyiwe naye nga wekabanga kafida nga makubo matonotono tusobola okugakola tusobola okukulaakulanya ensi yaffe kubanga banange nekino ekintu no simayo bakyonyinza bambi kikola ntya ekyokubuulira abantu twagala ensi yaffe olaba ensi yaffe mukama agenda giteeka ku top naye kana giteeka ku top fe abalina okusooka ogiteeka ku top oyagala abantu bamere omwoyo gw'eggwanga tumere omwoyo gw'eggwanga bannange eggwanga lyaffe Uganda Pearl of Africa leka tubeere Pearl of Africa nga wekiri era tusaba n'abantu bambi abalina zi bizinensi enneneko tuwe omusolo mu butuufu bwagwo kati tebinyiiza abantu oba banyiiza banyiige abanjagala banjagala abategeera bajja kunjagala omanyi omuntu atategeera kibayita musolo asobola okunyiiga omuntu tayagala ddala kuwa musolo tukimanyi sijja kwegaana toyagala kuwa musolo ate kati mpe gwaki naye kati oguwa kubanga kino ki microphone kino kiwagula kino wakigula era nosasulako omusolo kati ate waliwo bana balina zi companies nnene nga bagula bingi nga naye bajja mpingwa omusolo ate gwe gulina gwetutuusa kati wensaba nembaga nti bambi tuwe omusolo baliye sobola okulakulanya eggwanga lyaffe n'abantu ababba n'abalamula emisango egitali gya nsonga ne basala emisango eri abaana b'abantu egitali mituufu tubasaba namwe mukyuseemu kubanga mutakikole yo geyene balindiridde gweramula nnyo ku nsi kola ebyambyone byo amankweto go gakole nemanya nti sawa yonna ogenda gasimbagana ne Ssaabalamuzi ye soko ntangazeemu wane bagamba tusaliranga muntu musango naye ate abalamuzi bo gwe mulimu gwabwe tosaliranga muntu musango era omulamuzi asigala mulamuzi kitya ne ku mulembe gwa Kristo obanga ensi egundibwawo wabeerangawo asala emisango wabeerangawo omulamuzi asala omusango Katonda yensija era olaba ne muno bwakabaka bwa Katonda tolaba tulina kitaffe Katonda mwana Katonda mwoyo mutuukirivu kati Katonda kitaffe wano ku nsi amasiga 3 agafuga ggwanga kituufu bagiyita judiciary ndeki legislature babuulire kwanza judiciary legislature ne executive mukama wange kati ebyensi bino bituyigiriza ebyeggulu kati ebyensi bituyigiriza biti ebyeggulu nti nga woolaba bano abasatu buno busatu obufuga neggulu wetyo olifuga kati bano abakola ku mirimu egyo tubaleke bakole ku mirimu egyo era kikivulaba byabakama wasalawo nze siwakana naye mugamba ekigambo kimu nti wobanga osazeewo mu nsalawo entuufu aizulu mukama yeebale naye ati wabanga asazeewo mu nsalawo embi nga bannayuganda bagamba wakikola bwatyo naye Katonda amulindiridde asalewo soko ove kwoyo omukulu ngamba omulamuzi kale yenna yenno kati lwaki njogera kugwe batamanyi lwaki njogera kugwe batamanyi nze mbadde kirese jeno nti omulamuzi yenna asaze omusango ate nga ali Bible Ssaabalamuzi bayina ebintu bibiri ebibonoonye omwoyo guno gubonoonye babayitayo simanya load babawa mu kkooti bibambaza amalala n'atuuka n'akola ekintu waliwo omulamuzi omwe yasiba omuntu namugamba nze omusibye ku lwange nga talinawe yeesigamye naye ng'amusibye ye ngaye okusinziira yabisomera no mu kkooti wakati naye okusinziira ku musango wetu guti wakola n'okusinziira ku kino obadde osingibwa omusango naye nze nkusibye ku lwange ng'onamuwa ebbanga ki live omusango gulabika gwali munene nga tebajulira ate nga banoonyereza ne basanga nga teguliiwo ne just okuwagala okukola erinnya bamwogereko kati njagala mbabuulira ebintu bino obikola naye ogenda sisinkana omulamuzi Ssaabalamuzi ne kati ng'omaze okusinkana omulamuzi Ssaabalamuzi okuli kitaffe Katonda ali mu ggulu ennyo ogenda mugamba ki nga wasalira banne emisango oba ekintu ekyo kyokitunuulira muganda wange nkitunuulira naye wadika kyannumya omuntu lwaki omulamuzi asala omusango ate nga alimenti okusala omusango ye kubanga gwe mulimu gwe naye tubasaba emirimu gyammwe mulimu eggulu lyo likyogerako tubasaba emirimu gyammwe omulamuzi yasalire banne emisango kubanga watabeerawo mateeka eggulu tekirinaako buzibu
ffe twalumbibwa dda sitaani kati twabeerawo mateeka sitaani ajja kutta abantu nga tulaba bulabi naye kati awo emateeka gayambayambako era twagala okusaba abalamuzi nti mutuyambeko okujjako n'ebintu byemulaba waliwo ebintu ebiri important nga kiriwa ndo banayenze wakango ndi musiru abandi mugezi ayi simanyi naye kati kiri kale nakano oli ajja commenting oli musiru nga yamanyi ate nzi wangamba nti ndi musiru nganze nga namwe muungo bakugundi kuno kuchano era nzijangu kulala mpuliriza nga uliramu ekyamagezi I love the way njagala nnyo engeri Mukama azaakolamu ebintu byange olaba naye baba awukangendeke waayi nyinza oyitawo we nalikomye kakati kale sooka obeeringizeeyo then njagala okubagamba njagala kubagamba ku nga lulwe nasembayo nga bagamba ku East Africa kijja Uganda tugimaze kigenda kutuukirira kiri kye nabagamba ne bagamba omukulu tanaba kufa naye nga talina nnaku nnyingi nnyo omukulu mu East Africa kakati naye setting eno eri mu kugenda mu maaso setting kati eyinza oleeta obuzibu setting ki muganda wange nalabye omupango mu East Africa Uganda twagimaze nga waliwo ateekateeka okuteekako obukulembeze wano mu East Africa omukulembeze omulala kyokka n'oli tannakonfaminga nti yagenda nate ng'okyusiza olulimi ati nnimi za Uganda nnimi za Uganda mmanyimu luno lunankoogu ati shobu manyiyo rabizi lwaki toyogedde Lusoga nze wemba nga ngenda saidi eri wanankoogu era njogeramuko wemba ngenda saidi eno njogeramuko kati olabizi nsumba ogiye kumanula isano ekitegeeza nti omanyi ogenda kuleeta obuzibu gweyo setting gyoyagala okusetinga si ya Mukama era tegenda beera successful bagenda kuyunjayo bebayunjiza wamala okubayonza nja era kitta abantu munnange oyagala kiddewo nga osobola okubaleka Mukama n'abaako nekyakola nga ye ate anti waliwo nkugambira nti ne Mukama yagamba oba Bible nti ayamba yeeyambye of course kati naye ayinza okweyamba naye ayinza okweyamba by the way ekyo ekintu tukireke bwe tutyo naye kigenda kubaawo kaakati muno mu Buwalabu Uganda tumumaze ne East Africa muno mu Buwalabu oba mu Asia Asia ne Buwalabu wemwebeera kyekyo mu Asia mulimu omukulu omulala gwe bagenda okukendeeza amaanyi mu Asia kaakati ekyokulala anti ne Russia eri mu Asia eri mu Asia nayo naye Eurasia anti kati olwedde nagamba ebyo bagimalayo duginafuya ne Israeli ne Iran baginafuyiza tukkirize tugaane gundi ebadde y'amaanyi Israeli waliwo ya commentinze mu comment section waliwo ya commentinze abalokole anti kati ate mpala ne Katonda nga kyawandiikibwa bulungi nnyo lwatu yagamba Bible yagamba era gwe nawe nango oli mulokole Israeli gwanga ddonde yagamba bweti na buli muntu yenna anasabira Israeli omukisa naye anafuna omukisa ate buli muntu yenna anakolimiranga Israeli naye alikolimirwa gwe oyagala kunkolimirwa ne Israeli singa America teyagiyambye luli bai kyona kyekiri anti kati era nawe Katonda ajja kusindikira omuntu anakuyamba kubanga akwagala era nkusabira gwe alaba message eno Mukama akusindikireyo omuntu agenda okuyamba akubira abalabe bo akuwonya ekirwadde ekikuluma azuukuse ebyenfuna byo olaba omukisa okutandika ne kati asabira Israeli era ojulire ebigambo bino eno byenjogera nalinda ba Pastor Kango nansabirako Katonda nansinkana akusinkane mu linnya erya Yesu amin nafo gyo tusabireko
aha kakati bamikwana abandaba ensi eyo bannange okuliraana na mu bakiimu wagenda kwaka omuliro okuliraana mu bakiimu oba tuli nga mu South Korea wagenda kwaka omuliro bannange wagenda kwaka omuliro muliro gutya ogw'emmundu oba gino emiriro gitera okwekuma gyokka omanyi ennaku zo mu January eyo ndabika ngendako Taiwan ogenda kufuluma ndako Taiwan ogenda kukola ki Taiwan nyenda ate ogenda kubulira njiri oba ogenda kwewummuza kati nze sobola genda oba ogenda kufuna maanyi sigenda ne Taiwan bagafunirayo nze simanyi ntera owulira abasumba nga bafulumye okay ngenda Taiwan mu January era kisabira Mukama ayongera okiteeka mu favor kitegeeza wabanga yatunudde eyo kitegeeza waliwo ensonga baakuyise oba ogenda ku kyeyo ate nkubuulire nze ngenda natambula ensi eno yonna ngimaleko bakulindirira abeeyo ngenda beera nakava mu America ate ngende Taiwan pozi mu America ogenda ddi anytime wagamba oyagala tutwala naffe abakulu abo tebanasasula tiketi zammwe naye tugenda essaawa yonna tugenda wabula buli nsi gye ngenda okugendamu erina obuzibu bweyolekedde kati nze mu kujja kwange ejja kubaamu enkyukakyuka ogenda basabira of course sobola kulinnya waliyoki byonna bigenda kubeerayo crusade zigenda beerayo ne Sunday service ne church services zigenda beerayo kubanga sigenda bugenzi nga ne tebwetwazi ogenda kukola ki ogenda kukyeyo ogenda kubomba nga abalala ngenda beerayo ko wiki ngemu nkomewo sikubanga sina budde bwa kubeerayo nyina okujjawo nene ku ggwanga lyaffe Uganda omanyi Jeno omutuufu tabula nnyo mu barracks Jeno omutuufu yakulembera mu lutalo tabula nnyo mu barracks kati ate nze ndi one of the generals spiritual world singa sikataddeemu kakati ezo ensi Taiwan eno gundi eno wa India abayindi eyagala kwetankuulira akabasa India olina kyolaba India waliyoki naye wagenda beerayo ku olutalo terugenda kukosa nnyo India Pakistan kwawo yo mulabe we nambe ono mulabe wono nono mulabe wole India Pakistan kati ezo ensi ezebbiri ezo nazo kugenda kwaka naye mulaba lwaki bino ebintu bibawo ebityo oba muyina bye muyigamu oba tubitunulira butunulize ntubireka kyetwaliyizeemu ekisookera ddala nti ekitta abantu nga kyeyongedde entalo ne zeeyongera mu bantu okwagala ssente ne kweyongera mu bantu obusamize n'obusiyazi ne bweyongera mu bantu Katonda agenda kusuula ekiwabyo ku nsi akungula ensi eno naye ng'akungula ensi eno baganda bange bampuliriza agenda kukungula nga weeteesiteese oba nga teweeteesiteese bino ebintu byonna bitulage enzige mwaziraba bayibuli zeeyogerako olutalo lwa gundi olutalo lwani lwenoki Isirairi n'ensi kyeyasoose Gaza lwawandiikibwako mu kitabo kya Zefaniya nya okukkirira oba ndowozera ku lunyiriro olwokuna lwawandiikibwako kati mumanye bumanya nti olutalo olwo zonna zalaganga cruise zaleetanga cruise buli wewayita emyaka 4 eno ensi eddamu neyebbulula buto oluvannyuma lw'emyaka 4 na buli luvannyuma lwa myaka 2 kyekivula abantu abalaba empola balowooza nti enkomerero eba egenda tuuka mu myaka ga 2000 oba mu myaka gwa 2000 ne 2020 bo babeera balowooza eki buli wayita emyaka na buli wayita emyaka 2020 akaliko bu 2020 balowooza agenda beerawo enkomerero
abalaba akatono abalingiza omanyi waliwo n'abalingiza anti bagamba Yesu yali agenda awanise ebbiri bwa naye kati njagala kubasaba abampuliriza nti tweteeketeeke kozi oli yagamba nti enkomerero tejja kujja nti ensi oli oba abantu bonna bazikirira omulundi gumu wekityo oli n'agamba nti buli muntu lwafa okimanyi nti nno ekyo kyo kituufu buli muntu lwafa enkomerero ye naye ate waliwo olunaku olw'okusala omusango waliwo olw'abalamu n'abafu ne balisangawo beera balisalirwa omusango kati ate abagenda olwedde abamu kubo basalirwa dde omusango abagenda basalirwa dde omusango naye ate ne bana abalamu bagenda kugattibwako nabasalirwa omusango naye nga baba agenda kasita ogenda ogambye abalibeerawo kati kankubulyeko ekintu kimu naawe osobola okwesalira omusango alaba bwe kakutanda n'ofa nga tonakkiriza Yesu Kristo ono gwe mbagambako ng'okyasinza ebifaananyi okyatambulira mu kibi automatically omusango ogwo guba gukusinze tetusalanga musango naye Mukama yatuwa instructions ziba guba gukusinze kakati ekyokulala tubadde tukyali ku kyakusala musango tukigaziyamuko okusala omusango buli muntu yenna nga akyatambulira mu bwonoonyi abakyatambulira mu bwonoonyi ekyo kyo gukusinga gugenda kusinga bayibuli etugamba ffe tusala musango ate bwe neenenya anti awo obwongo oyanguye nga tonnafa naye kasita kakutanda n'ofa kati abafu balina sisalirwa musango gunzigibwako omufu kasita ofa wooti wepa nga kakukaweddemu bye wakola nga bidda ku kibegabega kyo ensobi gy'okola fa kati naye singa nga tonnaba kufa nasisinkana omuntu mu ggulu yannumya omutwe nawulira nga mpangulukuse muli munze nga nkyali mu mubiri mu ntegere ey'omubiri ey'ensi ne mŋŋamba mwoyo mutuukirivu ne malayika ne mbagamba hawuka kino kiba kibutya kiyinza kitya okuba nti ono omuntu ali mu ggulu omanyi Katonda we yaŋŋamba omuntu yaliko ki omanyi malayika we yaŋŋamba ne mwoyo mutuukirivu yaŋŋamba oyo omulaba oyo yeyatula leero enkya naafa yeyatula leero neyenenya ebibi bye kyokka enkya naafa kibwatukira wano ku nsi wali omumanyi wano ku nsi nali mumanyi nga be bamu kubatawunyikamu kati ate kumbe omuyaye neyenenya leero enkya naasikawo kati ate jjukira gwandaba tomanyi ddi woogenda kati naawe osobola okwenenya leero kati esawa zineeno newenenya olwaleero kumakya noofa waliwo omuntu omu gwe bava okumbikira oli gwe watugambye nabadde mulaba waliwo pate gye twaliko eyo Maganjo eddi obala wali nnaku z'omwezi meka it was Saturday twali tuteekawo tenti eno obala wali ddi so twalina ne program era namukwolwo kati wetwali tuteekawo gundi webamala wetwagendayo ku pate bampita andi bize nnyo nengendayo nemulaba wenamulaba nemulaba nga akuze mu nsi y'omwoyo naye ate nga muliwo mpozi ogamba nti akuze mu nsi y'omwoyo aba atuuse ku kiseera kye ng'akuze wengamba ng'akuze mu nsi y'omwoyo tuyinza otegeera nti amanyi ebya Katonda naye ate ngamba ng'akuze nali mulaba ng'akuze naye nga mulabira mu nsi ya mwoyo naye nga ndaba akaddiye nga ndaba atandise okumyukirira atandise okufuuka olunyamanyama kati nembuuza nemuyita mubuuzeeko ndowooza nalowooza ngenda mukwana yali mukazi ate nga mulungi naye nga kye nali njagala omugamba nali njagala kwogerako naye waba alina kyali alikirye ffe tetubeesinga ku byakulya nali njagala mugamba yeeteeketeeke kati yali agagenda nemugamba nyabo mbadde nkubuulira ku njiri mbadde senda kukwana nantuno yaga lwedde nze ndi mulokole gusale naye nga yabadde mu luyimba luli nga wamenyeka ng'olaba nga mulaba ebbina alinyenya nga alina nno naye kati leero bamuzise nalyo tebanamuziika
jo yavudde ku mulimu gyakolera olwaleero naafa. Afudde leero? Afudde kiro kikesiza leero nga kitalo era bagenda muziika nalyo ati so kitegeeza ki nti bw'obanga tonnaba kufa kyekiva olaba waneeno fe abantu abasabira waneeno nze tewasobola kubeerawo kigenda kubaawo nesikimanya wano abasabira wano era waliwo omuntu omu munaku zino wenjogerera akyali mu ddwaliro naye ayinza okubikola atagenda bikola naye ali mu ddwaliro namugamba weenenye neyenenya bwe namugamba bingi n'ava mu kyaki ng'alaba omulemeddeko ng'omulemezzaamu si kirungi kumwogerako naye kale talina nti amanyiddwa kubanga muno kyaki tuli mu bangi ate nze bintu embiraba mbisirikira ate kinalabye abagoberezi b'eno ekkanisa vidiyo zaffe nabo baziraba of course ogwo gwabakaka oba kubanga bamanyiizaani banjagala ate by the way n'abasinga obungi bava kuno ku social media era namwe abala tubasaba mujje abamu bava ku social media nebatandika okusabira wano obaako n'ekibuuzo kyagala okumbuuzaako nkubiraako ku namba yange eya simu 779 300 41 2 era enamba eyo y'essimu ebeerako awo ng'eyitako ebeerako pasita ng'esimbyeko 12 gwe ogiraba ng'onkubirako nga twogeramu ng'onsindikako ku WhatsApp nga twogeramu tomanya mukama asobola n'okubaako nekyaŋŋamba nenkyogerako eri obulamu bwo ate era ng'ekyo kyonna kakiyali awo ekyo si solution obunabbi si solution naye ekisinga okubeera solution teri muntu wajja mu maaso gange nasigala kyekimu Sumba tumalirize emyoyo giri eri n'akalala mpozi nalabyeko awo ng'oyogera ku ba Illuminati ku channels endala kati tusooke tumalirize n'emyoyo giri kali tukakwateko tusibula abatulaba abalungi abatulaba olunaku lwaleero ngenda kwogera ku mwoyo gumu gwokka kubanga obudde bundese pulogulaamu yange etuuse gye nnyina okukola nnyina kwogera ku mwoyo ogw'embwa omwoyo gw'embwa twade tugutandiseko wali eri esebo bayibuli eyogera mu kitabo ky'okubikulirwa 22:15 egamba nti ebweru w'ekibuga yewali embwa yewali abasi abenzi abasinza ebifaananyi na buli ayagala n'akola obulimba genda wosomewo ekitabo eky'Abafilipi Abafilipi 3:2 lugamba weruti lugamba nga mwekuumenga embwa mwekuumenga abakozi ababi mwekuumenga abakozi ababi by the way nabawadde ebyawandiikibwa biri ebyasoose naye nesibawa scriptures I think I did a mistake I will do it again nja kukiddamu nkikole tujja kukiripiitinga ojagiddamu egundi programu ya pusi neyente kubanga obawe ebyawandikibwa byako ebyawandikibwa byako mbibawe akati agambye nti njagala wetegerezeyo point nga ziizo point esooka egambye nti can I get my phone kandi kuweereze agambye eno temufaayo programu yaffe channel yaffe ate leero twakoledde waka njagala kujjayo ko samu njagala kubikulako ko some scriptures so that we can understand guno omwoyo gw'embwa gwengezaako okubabuulirako omwoyo gw'embwa kubanga omwoyo guno gw'embwa leero ngenda babuulira ebintu bingi ku gwo era nga twetaaga okubeera careful okwegendereza guno omwoyo gw'embwa nabagambye kubikulirwa 22:15 kubikulirwa 22:15 agamba bweti ebweru yeri embwa n'abalogo n'abenzi kotinga abalogo abenzi n'abasi n'abasinza ebifaananyi na buli ayagala n'akola obulimba kansooke enkotinga ezo ennyiriri munsasire tusooke tuyige kiki kye tuyiga mu ekyo baganda bange abalungi abampuliriza
wano ku channel ya Yugenaw TV ekisookera ddala tulabye ng'embwa zitambuliramu emyoyo tulabye abalogo gwe wenna ng'oloota embwa oloota embwa ekwata akinga ekulumbagana eyagala kukuluma ekugoba manya nti waliwo emmindi gye bakusindikidde mu bwangu nnyo obw'ekitalo gwaloota ng'embwa ekwata akinga kifaanaganyemuko walieri ne ku kente agambye nti omulogo agambye nti ebweru omanyi bayibuli wegamba ebweru eba etegeeza ku bantu abali ebweru w'ensi abatali balokole abatali bakkiriza abalogo so sebweru w'eggwanga oba ebweru w'ennyumba negamba nti n'abenzi buli bwoloota embwa ng'embwa ezze mu kirooto kyo biri bya mirundi egyo temubuzaabuzibwa biri bya mirundi 3 ekisookera ddala osobola okubeera nga embwa nga waliwo ayenda ku mwana wo waliwo ayenda ku musajja wo oba mukazi wo waliwo ayenda oba gwe kenyininyini nga ekyoyi ekyo kikwambala kyagala oyende kikusindikiza okwenda kikusindiikiriza okwenda buli woloota embwa ng'embwa ozisisinkanye mu kkubo nga tezikwata akinga guwa mwoyo gwa bwenzi oba omwoyo gw'obukwaka ng'embwa ozisisinkanye ku byazo nga naye ozisinkanye mu birooto nga tezikwata akinga embwa etambuliramu omwoyo gw'obwenzi era njagala mbabuulire embwa ezo ziraba ziri kitundutundu ku nnyimba ezo zemulaba ziri ki balitululira kaliba naawe mukwano eyo mbwa yayimba emyoyo gy'obwenzi emyoyo gy'obwenzi gyegibayimbisa obuyimba obufaanaganyako bwe butyo kati ekuleetamu okuzimbamu omukwano kati nze kababulye nga nkyawuliza ennyimba z'ensi bannange nga njagala nnyo obuwala naye ng'ekyandeeteranga okwagala ennyo obuwala nga bwennyimba oluyimba nenduwulira nendufiiringa bwenti nempuliranga mu butuufu omuwala mwagala ng'olunaku lwanjiwa omutima nga njagala okwetta njagala mbabulye bino ebigambo bye mbagambako mukama yabinzijjamu yabinsumulula naye waliwo abantu ababiyitamu kituufu naddala mu high school zone waliwo abantu abayitamu for good ng'okiyitamu kino ekintu ng'okiyitamu n'ayagala n'okwetta n'agaana n'okusoma nga waliwo omwoyo gwe gwamuyingira era ojja kugenda okumulaba ng'alaba nnyo obuntu bwe butyo alaba nnyo love story movies gwa nti gwe mwongerezi wa firimu waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko muno jaketi yange nokasita njambala mumanya nti kati ebbugu mulitandisi